Pinenga mulungu. Bambi kakola bulungi. Mwasuze mutya bannange twatesa tusoka tunyumya byaffe then tutabafa. Fosinga nyumya byangatto. Nyumya byengatto. Twate tuli hasinze ne kugamba ndi bintu bisinge mutuzireke. Ezili weze ngatto nti wafunye ngatto empya. Eya bbulu. Takuwa lero sisi gy'oyambadde kale. Ne kale ne muzezi mu kumpi. Ne yalaki. Eriyo wagifunye. Wagifunye. Mwasuze mutya abantu. Enkube yo ge mazima enkube. Kati go mutuka we kubirika dada musoza jidde ku boda yakole ki. Tali yeka ate munne bwana kubu. Ono yaji mukubye mukiwata katono naye. Eyiyo pale yakati yo neraga. Enkube. Wewa ekuba yo echo. Kampani wachitero nabakozi ku weekend. Muna abatamye okula ku weekend mubanonenga. Munange. Bicho yocho wandi byogeddeko. Netsaimo tukole. Buza abantu ani. Wamma mwasuze mutya. Wani oyo yombye nani? Nawe ontencankalanya. Ye nkuba ekyatonyera ddala nkakasa abasinga bakyalimbuliri bazzako buza bulangiti. Kamuzaali. Naye bannange muzukuke mugende mukole. Eyo sera ke tulimu. Yo sente yabulidde ddala ate we tutabwe tunateekamu otulo ejja kwongera okubulira ddala. Ale ku nsiteri nkuba teri kibinga nkuba mbye kusana ku bufumbo bwa weekend bannange. Oyagala okufuluma. Mwasuze mutya Florence Nampija tuberawo ku macha berawo ne kawalata okwera katutusaako ebyokya ku weekend abyogenda okumanyira byonna story ezibadde waloze enku. Kale namwe abatulaba ne mutuogezaako nti fashion gye singa okulaba ku macha ku lw'omukaga tweyanziza ne mutuogezaako. Tweyanziza okutulaba. Wasuze otya sayini. Bulungi nnyo. Wasuze wa leero. Manyi osula wange wangi. Kati eri nasulayo luli. Leero nasuze wano. Muntebe. Ekyo kyabaki. Nze mmanyi bw'otasula wosula nkoze bubi nsonyiwa. Osazeewo obuziina bwaffe obwanike mu bantu. Nsonyiwa. Kinsimatuse kale. Kale wayiga olugambo tewalina lugambo mwana gwe. Neshejo egena kono nakaliyayo. Adamu wamuulya bwe yayogera luli. Mwafukira abantu ebiroto ebyentiisa. Sajjajja ne saati ya jambadde bulungi. Nawe nagamba nawe saati yange nafaanana ntya oba nfaananye ntya. Nze bwe muyitako nagamba omulala namuyita kale ninga tubaniza ku ebyokya ku weekend abana mwere kubanga mutwegasseko streaming live abali ku stream yaffe ya BBS FM tweyanza ege kale nkuwanvuyeeko nnyo. No nze sina buzibu nze mpulira ontuuka osenyate tugende tutusa wamala kale wiki ewedde ne okuva ndoza ziri kati wiki singa 2 bukyanga story y'omusumba Roses bujinga egenda maso kulanga ekola ki etambula yemboze kyagenda maso okubiranga eranda. Of course tetunafuna side nnyo ya musumba nga ayogera ku amakula ge amapya aganantaba Gasuzi tannamwogerako era ne Susan Jali akyagenda maso kubiranga ate akola emirimu gye ate bino bye nalabyeko byabadde byaba blogger byakulimba nyabe nalabyeko nga Susan agamba ngenda kumuwa zalira n'abalongo byabadde waliwo agatambula mu nkuwo tekyandibanga omusumba we yadduka ewaka abeera wa makula. Era waba abeera wa makula basula bonna ekyo kituufu era n'obulango bw'obupiira tebabuwuliriza kyandibanga makula ali lubuto mbu tetunnabikakasa wabulange tulina olunaku olwaliro jjo 9 zaaliddi zaali Thursday. Omusumba yali mu kanisa omanyi omusumba yagaana okukola interview byonna bye tufuna tubijja ku kituuti abali ku kituuti bwe bakola olugambo musumba bagobe bakolako batyo olugambo. Omusumba yasinzira ku kituuti n'agamba nti n'essaawa yonna agenda kuleeta mami omupya omanyi mukyala musumba beera mami agenda kuleeta mami nga bwe yabaleetera oli laba agenda kubaleetera omulala agenda kubaleetera mami omulala n'abuuza abantu munansonderako kuzaaki ez'okwanjula bamuleese bameka daddy ko aleta mwe mwino okusonda sente za mami omupya buteyakomye okwo n'alumba abadde amulumba olw'okusalawo n'afuna omukyalo omupya Bujingo yamulese yatandikidde ku Ssenyonga oyo n'amugamba mukwasi w'abaana n'obubbi mubbi yatuuseeyo nakkirira okumpibwa ne Luwaga oyo n'amugamba nti talidde bigundi alina kyanoonya Kayanja waayi
bwe yavudde awo n'ayongera nakkirira nalinye nansana oyo wakitawasa akuba bukubi alina omukyala n'abaana bwe yatuuse ku Lokodo Father Lokodo kati ate yamulanze eki n'agamba nti ekisooka Lokodo nawulirako mbu waka mutono mpulira n'agamba Lokodo bw'obanga onajja ewange njagala ojje ne mukyalawo bw'otajja na mukyalawo tojjanga ng'ojja ewange n'amaanyi agatawera yo ekitoosi sooka otuwe omusumba ngabyo n'omusumba yabyogera asumba endiga ono waffe ogu sooka otuwe omusumba Haji Bugingo ng'agenda maaso okwira ng'atatangaaza ensonga eyo abakazi abasigaddeyo wabayagala amakaago tokabiranga mawulire eyo gy'olireko amaka ebyomunju tebabyogera osobola okyogamba nti bakuleetera divorce paper n'ogano zisayininga zava mu kooti yawa petition yali yateekebwa luddawa divorce paper ziyita mabulaza passport akukyaye nga werekedde akubanja akukyaye nga werekedde akubanja kamushenga netedi saba kolera mitwe amutemye ndi mulamu nazimbe walala kubira mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde ate siri musiyazi njagala kufuna mukazi era essaawa yonna ngenda kumubalaga ndeete nansonderako atalina oba amaanyi agalina batalina naye nawulirabaga nti tebawandiika bafaasa nga bali impotenti atalina mukazi mbu anoonyeza ebbanga ddene babuze esimu ya sekutale yange nayo tebagiraba naye ajja kunoonya tuddingane ajjanga n'okuwe tojjanga kukansolinga muntu mufumbo nga bwa mukazi w'omuleseeyo amaanyi tulina mbozi tulikirekalanga naye Pastor Bugingo alinako ku bawi b'amagezi oba tabalina era mu njogero mwe twakizuulidde nti abantu bagende wa Pastor Bugingo tebagenda lwakuba bagalanjiriye dderi kisokoddemu akantu ako abamu bagenda because kojja mulungi mukubuulirira ensonga z'ekisenge azikubawo nga wezikola ki soka tuzanyira akantu ako ng'omwana amusiima nga bw'ali kojja omulungi soka kaddemu katuza atalina oba amaanyi agalina batalina naye nawulirabaga nti tebawandiika bafaasa nga bali impotenti atalina mukazi mbu anoonyeza ebbanga ddene babuze esimu ya sekutale yange nayo tebagiraba naye ajja kunoonya tuddingane ajjanga n'okuwe tojjanga kukansolinga muntu mufumbo nga bwa mukazi w'omuleseeyo amaanyi tulina mbozi tulikirekalanga yoyo omusumba Haji Kojja Bugingo ng'agenda maaso okubira ng'ate alambika ensonga nga bw'azikoze kiki kapikipyanye ekyo tugende maaso tewali kiki otidde nnyo nga ntyaki mba nimanyi nti otidde nnyo oyo atusize ensonga ze kale eyo omusumba Rogers Bugingo updates zetulirawo so Sunday eno tusuubira nti nno mami Makula Susan bagenda mutulaga mu kanisa akonfamingire ddala nti nno kati ate biri ebyabalanga byo sibirabye ebyani ebyabali be yagambye egundi baliwo tugende maaso kale wabula wakati awo mu wiiki twalaba ku mpapula eziringanga eza divorce papers waliwo ekintu musumba kyayogeddeko ekitali kituufu waliwo ebyensonga ziri bbiri waliwo okusaba divorce because abantu ababiri nga munaayawukana musooka kukyogerako nti tukole ki twawukane ne mukkiriziganya omusumba yagamba omukyala nti tukole ki twawukane tereeta divorce papers ebyo biri byaki byanjawulo kati omusumba kye yakoze kwe kugamba nti yaleeta divorce papers omukyala yagamba nti yansaba divorce
It was a verbal divorce. Because empapula mumala kugenda muki mu court. Ekitegeeza empapula ezo zibikanfu. Mumala kugenda mu court. Empapula zani yazitulaga. Tewali omukyala taleta akutalaga ku mpapula. Wabula yagamba omusumba yakola ki? Yansaba divorce. Era mu kusaba kwe kumu omusumba yakisubiza mukyala we n'amugamba nga wayogedde ku divorce alina yakozesa scripture ya Bible n'agamba nti akamwako katonzi kyekogera kikola ki? Kitondebwawo. Tosobola kuogera kinu kasi kyekikulimu. Bw'obanga munda mu goli na divorce ojja gifuna. Ekyokubina kwa ne statement n'agamba nti no waddenga Yesu baya omusonyi asonyiwa nnyo ne Yuda Iscariot bamusonyiwa. Nga kyageza kutegeeza nti mukyala we Teddy Bugingo kuva bwe yakolaganye ne Kabushenga omufalisaayo. Divorce bagenda jikuwa Teddy era nga tukkirize tugamba. Nanti era Teddy togenda mukwata mpaka sayininga ku mpapula. Kala awo nga tuvuddewo. Ne bwe mukuba California era yebaka bwebaza. Awo nga tuvuddewo. Nga tukyali ku bya musumba Aloysius Bugingo okubeera nga ayagala ku divorcinga mukyala we ate Kaberenge yaliwa Bugingo ono nga yayogeza Pastor Aloysius Bugingo. Oyo. Deriki sako oyina kaklipo tuwe Kaberenge abantu soke bamanyi Kaberenge tuogerako yani nga tetuna ku masoko omutwe katono nnyo abantu soke bamanyi Kaberenge yani then tujje tubabulire ekiriwo. Hallelujah. Kiriya. Yimiriye mu bandi. Bible wazenayo. Ye pastor. Yijeyo. Bible yijeyo. Pastor yakanani land. Yakanani. Kyogamba yakanani. Yakanani. Yebekule. Somaho. Esita abiri munya. Esita abiri munya. Esa yonyagamba. Awo Yesu nazalwa mu kiralo. Mu musajja omubazi. Yesu nazalwa mu kiralo. Mu musajja omubazi. Yesu nazalwa mu kiralo. Nazalwa mu kiralo. Ye pastor. Kiregeza Yesu yali munyankole. Oba yali mukiga kubanga be bali n'ebiralo. Wakubira ko mungalo ngoli munyankole. Namwosome. Yo Kaberenge azanyanga za Pastor Aloysius Bugingo. Wabula emabega ko emyezi nga 3 yene emabega yafuna obuzibu. Obuzibu bwaki? Munange Bugingo yandibanga ayina kansa ng'obukyajja. Bugingo ayina story ekwatako eyetaaga okuwuliriza lwansonga nti nyinza ojjongeramu ebitanyuma. Nsaba muwuliza story ya Bugingo ewa gye bivudde naye nga story eringa y'amaanyi ekwatako ediringa na bulamu. Soko tuwe story ya Bugingo emutuusiza n'okuba nga takyesobola ng'omusajja. Ndiawo wenti. Mera mukava mbadde nkulaba bigenda biki. Mpola ng'ekyembadde nalwalamuko. Mbadde sikyalabika. So wasemba nnyo okubeera ku stage. Tutaka bango lwensonga wali bansitepinga muko okubeera ku stage. Nzijukira yalosho gye waliko banyumiza buze n'emboozi gye tubeera mu bakomenti bangamba nti omanyi okozesa amaanyi mangi ng'okola ebintu byo. Kaakati oba oli mu kujja nti bakutaka bakujjawo buzi. Nazirika kubanga ng'egye nafuna obulwadde buno bwa kansa obwanongalira ebitundu ebyekyama. Kamama abajagezaako kubeera nga azuminga kyayogerako ndowooza tugenderera ku point kubanga tetujja kufuna budde bugenda kubisaagiramu. Kyajja kitya okutuukako kino kino kyetuliko? No kyajja ndowooza ekirwadde ekyali munda muze nga kinja naye nga mbifuna lesi kimanyi nakijja nga kinja mpolampola ekyanja mpolampola nenduka ekiseera nga kifuuse waasi naye nga nafunanga eddagala nga bambuzabuza tegendako mbahabo ng'omanyi abalanga eddagala eryo gendako mbali nembali naye nga bandyako buli kisente nenzitwalayo neziwera naye nga nywa habo ndugala okugula ebidomola nga 3 waka nga nyo olinaku naye nga tebinkola kukumbe kansa yali akula. Obulwadde bulina steps nga butandisi bagamba kyali ki? Okutandika bagambanga nsigo jasi osobola okufunamu infection wakiwedde infection sikimanyi oba infection kiki osobola ogambaga jesi eno infection nebampa 25.
Bade wanga infection be bade wanku ebisena. Nenga zibanye infection awula sikitegira wa infection kiki. Zinawe. Then ne badda ko bangamba akati daga ole ngamba bondi eyo mbanama. Papuzi kana manebera ya mambo. Wano inyini chibebe. Kalenga mubemba na basinde ko basoba baganda. So wachikola kumara banga chini banga no process yo sina kakasa. Kyatwala akabangu lwensonga saakyogerawo ebbanga kimwe nese muwanda wange osirabinga sinamaliza kugamba nga gamba nange akyali mweri mu bantu beeri nga wangamba genda keri genda ke Masaka genda kejini genda kejini kumbe kino ekirwadde kiri kansa kijja kindya bina byenkola mbikola ngaaso omuntu naye kiri kijja ekikola ki paka ekyafuka wansi kizuula ddi kansero kizuulirawo nagera ku ddwaliro erimu wano oveka bansa ovana kabalagala wetewatewatako oba kansanga kabalagala waggulu eyo wetewatya linya yinvudde mutwe oveka kabalagala oyambuka eri eddwaliro international eriri bayitani Nagenda n'enfuna aswali n'amba nsooka n'ambuza olina abaana kwanze sebanyira yasooka kutyanga oyo omuntu nangamba asali nga akola sikaani alina egijera sikaani nga yebwalina nafuna eddagala eryansiiga nasikaani nga waliwo ekyono kya sikaani ngawe kompyuta yewe mulaga nangamba asali bweyamala byonna byonna namulaba nga yesisenga omuntu ngayo omuntu gwangu nali ku kitanda bwenti namulaba nga yesise namuza asali olina abaana muga musawo lwaki nagamba mugamba kino olina abaana koze ninawo ku baana nagamba nasabayo ngolaga mukama wali wali nagamba sawa kiki nagamba namulemerako nno nemugamba musawo ngamba amazima yasooka kugaana kuŋŋamba nagamba okyajinga nwesi kisijja kukumula mukama okyajinga nemugamba asikyasobola kuba naye sikyasobola tunyatuddekawo emabega like omanyi waliwo ebintu ebifo ebiri sensitive ebikwatibwako nga tonagenda kumanya nti kansa ng'omusajja functioning yo yali etya nasooka ng'okyandomera ebbanga nanywera eddagala eri kati nga omanya omusajja nga bugenda bugenda nsonga ziri namboole ogerola batuutu emu dakiika 2 sekendi za 2 ne sekendi ng'olaba tokyasobola kwetengerera ne maama w'abaana yennyini nga bwe nali nga sikyasobola nengamba yo maama w'abaana yatansanyusa kwe kugendako ebbali munansonyi nengendako ebbali ngera kyekimu olwagira kwe natuuka nga waka nga maama w'abaana ngezaako nga kati seeds ezitandika okwepika olina kuzeepika kano ezitandika okwepika kiseera kuyambulawo nenga nezitandika okuleeta olububi olugenda luyibuka nga nofuna obulumi ngesoka nenjako n'amasimu gange okunkubira okujja mu komedi numizibwa kakati ekyamala buli kimu nekyonooneka nga sikyasobola kwetengerya sikyasobola kale abagamba nti nga tokyasobolera ddala kyonna nga lyawo kati ate nga kino kyongera kwerya nga olaba nga wagatanze okweriwa ebbali kungulu nga bwekyomuma bwagona gajja tulaba emboozi eriko big emotion tujja kusobola okuba nga tugikwatanga bweri mu kuwulira bugingo kirina okuba nga wali mu pain ekitolako kiri myezi gimabigako osobodde oti okusaba ebingo okuva mu kiseera ekyo paka nakati wenkusange wadde nga ndaba baka okyalina pain muganda wange webamala okunzuula gye nagamba efuna eddwaliro oli nagamba asigala kugamba wula ngenda mu cancer institute wa emulago nagenda mu cancer institute bazuka ne bamanyamu nga balwadde bangi naye nga lunaku ngendawo obankebera ne bagamba okuggyako nga bakusazeeko ebitundu
Omusajja asobola okubeera nga okusaba. Nganda tuve ku kya kati nange ekizibu kyerina kuwacha nange nagamba simanyi mukama Mungu kigo yankuba bannasobyani obusobe yanganda tusana omusango mulage yangamba okujjako nga bakosazeeko ebitundu byo kubanga bisobola okuvuuna nebikosa nebyo ne bakolako kibayita plastic surgery kibayita plastic okutondako akantu okozesa okufuuyisa baso bali naye bagamba siwano inagenda India ndi bali basobola connecting emisuwa gino pipes obuleeta omusolo nobaconnecting plastic gino sokuba mufuka kwana bagamba ng'ejendi artist kwa bali bagamba basobola okukola enseke simanyi ezokola ki zino zireebeeta ne bagamba zini artist ne bagamba kati inagenda India bo basobola otondawo akantu akali plastic surgery ngosobola okufuuyisa naye nga toddamu ku functioninga kintu kyonna ng'ate bamaze kukusa obulobubiri busobola obulemu kukosa ate parts endala kakati nendooza byakusaaga kati kuntulano sirima oludde nange kati olubuto ndanga okwepika nabondaba kati si ya function olubuto olunaku lwepika embeera ebadde etya bukyanga luzimba kati luzimba nakati sano kati olulala luzimba nokulweko lwa function gyekosa ebitundu bino byenyina kubanga lwepika luno otali nti mbeera noyakola okuzimba from nowhere yabula nga lujja buzibu otazimba nti okugejja wabula nga kirwadde kyepika kubanga sinamu kino obumpika olyanga waliwo ekintu ekyo wabula wenyigawo kulya wanuma mwenyigawo kati wakwani bankuba embiso bankuba kati emiso ku makya akawungeezi n'emisana okusanyalazaako anda mpayo emitwalo 2.5 lunaku okusinziira ku ngeri gy'okolamu amaanyi gava mu lubuto kati olubuto olwadde ne wano kati bankuba embiso ofuna buzibu ng'okola bwe mati bankuba embiso sisobola dde okuyimirira wano n'okwogera mbasisobola nakati sano navaano ngenda ku mbiso bankuba ku makya kati gabula buno budde ngenda ku mbiso bajikuba neyingira nesanyalazaako kati emisana sawa nga 8 ne banyongera endala kati ku akawungeezi tugeze sawa mu 2 bwekityo nga ngenda ku show ne bankuba embisa endala kati ezo empiso tezijjanja bakirwala wabula zikuweweezaako osobola okupafominga wabula era bwegwamu ng'oli ku stage oyinza n'okuzirika n'ogweri wagenda mu ddwaliro nebakizuula nti kansa baako amagezi ki bagamba nti amagezi agasigadde balina kusalako ebitundu kulongoosa India bugingo bakugamba stage ki ya kansa kuba mulimu stages 1 to 1 nze nalwawo kyebagamba kati bagamba step gye nasooka omufuniramu bagamba oli musiba step bagamba 3 naye nga step eri yasooka yali nungi nnyo ngaasooka ozijjanjaba nembizirawo naye nabanyere nekyahaba nebagamba wakola ensobi wandiriza mu ddwaliro mujenga mulolo mwekebeze oyo nanta ng'omusawo gwobamanyi nanga ngenda kusindika ku ddwaliro eddala oli nagamba step esusse kati kisusse kubanga omusawo yampima bwati jukira muvukale kagamba nvundu esegono zavunda nagamba balina zikulongosaako wenna wasigale kubeerawo so kati ogenda India basaba sente bagamba ekitono nnyo okujjanjaba binza kuba mukadde 25 ekitono watu bagamba kati tebagamba bya ticket tebagamba ebyobagamba bali mu ddwaliro mukadde 25 kale balina kunnongoosa wanoona ebitundu byonna bantondewo kaakatundu kensobola okukola ki okubanga nfuyisaamu ng'omuntu kati kyekyo nga obulamu bwemitambu bungi nkalubizwamu omuntu ngaomungi kwayo musajja enanoza musajja munange oba kimwe ekikwata wano kiruma yo kati omukyala ewaka kyali yagenda so abaana ani akuyamba abaana nabawa mukadde wange mukyala ebyo yali nabo naye nga kabovunanyizibwa okuba mukadde wange era mukadde embeera gyakwayo mukadde kati nateekawo ko omukozi kubanga banyinazasintaozifuna kati bwenja mu comedy semunga wanampita wangaga ngoye 5 ngoye 10 so balabira kubanga ekyo jinso nsonga kinzija mu comedy fans oba mu comedy fiesta
wanezijjamu kubera ibyo bisaba promoter nga bakanjia kola funa kasente kubanga abana sinza mbasuluye abana bali basatu so late ogenda gaba enamba but waliwo arrangement yonna because kiyinza okubanga sente ezo ziyinza bate ziriwo bakawuntiyo waliwo arrangement yonna yeah kati arrangement etiwo bacomedians bannange badde bekozemu omulimu bacomedians bonna kuba bacomedians ffe tuli bacomedian era omutima bagwina ogulumirwa ngaffe bacomedian buli comedian yenna yandisazewo n'agamba muganda waffe tugenda kwekolamu omulimu tukole sho tulabe nga bakasoma baffe abawagizi baffe bajja batusonderamu akasente tubeere nga tujjanya muganda waffe era bacomedian mwenna mbebaza nawe kenyinsa alimu kawalaata nkwebaza okuba ngaokyazza leero njogireko ne audience eno kuba gwomu ku bakozi omulimu guno agamba gye na buli comedian yenna gyali era kimanyi ogenda kumulaba era bona bayogedde bampa ekivulu egenda kuba charity show okunzijjanjaba ombeera kindi just in case waliwo alina ekyagala okuwanga gw'omuntu osobola wenamba alina kyayinza okukwaba na uganda bangi batwogera namba yange esimu eri 0702 16 47 13 0702 16 47 13 okay ekyamazima kiri nti ku mbeera gye mbitamu sinzire wenzifuna enkya ate ebitundu babinzalako nfuna obuwero kuba mpulira omuliro ndowooza mbere kati n'obuteeka buleesinga wano owuli omuliro gwembitamu kuba guno omuliro kwegamba wakkiriza dda n'osalawo nasalawo wasikyalina kyakukola nasalawo neŋŋamba nti sente buzibu eryawo nawonna ngende bansale kuba mpulira sirina kati obulamu bwembitamu bukoya ate bupika ebituufu ebirala kubanga function kati ntono kansa atambula atambula enjuka ekyemi enamba njiddamu eri 0702 16 47 13 16 waliwo proposed show so far venue eri confirmed eri Satellite Beach but trying okufuna la bonita and I believe Ugandans muli bantu balungi. Just steady alina omuwala omukulu bufugo gwe yafunisa olubuto n'atalabirira mwana we tugenda kukomawo. Ebyocha ku weekend tukyaliwo dakiika nezise ku ssaawa 2 ku ssaawa 3 tugenda kubeera nga tubalekeramu mu 19 Alan Cruz program fe tuliko zimba ensiyo nayo temusanide kubeera nga mugisuba ne Saimo babye mukiteke mu nkolo mwami oyo yayambibwe mu ngeri emobe Dax Cartel okusala amalodo oli mukulaba ekyebbeeyi kyo kiri wano kitunuddeko bwe tuvaako kyekiddako una ngambi good morning bro nebirala byataddeko so yatuuse mzee abadagala kakasa oba wali sebo wali ka golden yellow jawo jacket tulabe tukulope bulungi kibe ataddeko throw on ya ame green ayambadde ngato ya maroon katusuubira zaaviiriddemu ewaka munafunafu Tisa promotion ngambye ati kuoli devotion ngamba nti nasombye ekintu kyange kindesse mu buliri kirabe ebyokya kale maama kale naye nga kyekyo ekyabujingo tugenda kikolako and I believe Uganda nizimuli bantu balungi so we tujja gye muli wali abantu balina audience z'amaanyi Alex Muhanji na audience y'amaanyi tuna association megitatuka agundi baja addressingako emabegako but kyasirikamuko naye I think tutachikola katuyinza okikola mu kiseera ekikyamu so tugenda kikola kati bana ono wa WhatsApp ankubira 1820 beera muntu mukulu tashimanyi nti okola ku TV wa halaba agala kulaga nti naye agala mutumira kusijja kati mwogereko sijja so tutuka I believe ekulibwa Bujingo wa Fan Factory abe mchibi ali ku board kuliko Timothy Nyanzi n'abala so tugina I believe china kolebwa sawa zino kiveewo so alene nzikiza bana Uganda abantu balungi abagala okusavinga nalimba labye kunga basavinga so we can also do this anyway awonga tuvuddewo
George Shigozi Josted nga ayimbye obuyimba naye nga ku buyimba obukuliko n'akayimba k'owooma ya era nga wetwogerera mu nnaku ntono nnyo okuva kati yandifuna a bouncing baby boy okuva ewa Prima Josted muyimbi mulungi nnyo ensi yonna gwetunuulira era nga bw'omulaba olowooza nti talina kakyamu nga lwaki talina kakyamu nga muntu wa ku nsasa olunaku olweggulo amawulire agatandise okusaasaana nti Josted eno abayimbi gye bazungira ng'ate bambi babeera ku bwangu nnyo tebatera kutambula na bupiira ayina gye yazungira ku kigambo ekyo ate osobola okuzaala omwana nga toyambadde ng'oyambadde akapiira Josted ayina gye yagaba matiriyo okukakkana ng'azadde omwana ow'obulenzi era ng'omwana amufaanana bitya waliwo akaana akavaayo nga tosobola kega ate omuzungu yatonda abaana b'ebbali oba olwakuba n'obudde bungi waliwo akaana akavaayo byaddala nga tosagamba nti nedda ngakakufa nga kakumalayo omutwe gwonna waliwo omwana kayinza okugirako ekiwalaata nga saimoto eyo gundi bagita talandiki bagita batya kigambo kyo ekyoluzungu watudde atuyambeko ye yali afiizizo landmark ekintu ekiraga nti oyo waawo kiba kiyita batya kyogera ekigambo abantu bamanyi oluzungu tugende mu maaso okay olunaku olweggulo omwana muwala avudde n'agamba nti Josted ekisooka namulaba dda nga tannafuna Prima nga Josted talina kyali lwakuba nti nze Katonda teyampa mukisa gwa kufuna mwana kuba nafuna olubuto ne luvaamu olubuto lwe lwavaamu we yafunira Prima kuba Prima yali mukyala mukulu ng'alina kasente era we yafunira Prima yali akyali muddugavu nganze bwendi lwakuba Prima yafuna sente n'ayeruka sente zeerusa zinyiririza ddala mwana mwala ono agamba nti nno mbonyebonye n'omwana wa Josted okutuuka ku levo y'okwoza engoye ku kyalo nsobola okulabira omwana wa Josted buli bwe mukubira essimu aŋŋamba ndi ku boda kamala okutuuka ngenda omwana yoyo ate atugambye yamusisinkana before Prima anti kakati before Prima olubuto lwe yafuna lwakola ki ne luvaamu katono yatanafuna lulala kati Prima waayingira ate okimanyi mukwano gw'abakyala abakulu guziba amaaso kyengeza kutegeeza okiwulidde wakyosiri solinganga alina kyotidde ndeko nabiddamu bwobu nga sibiriimu sayo moya sama kasita nawe weerabye sometimes keep quiet shut up haizera okwogera oluzungu tugende mu maaso mwana muwala ono yagenze mu maaso n'agamba ati no akooye okulabirira omwana wa Josted nga teri kikumi kikola ki kivaayo olumu waakubira Josted wataba ku boda Josted abeera waleekaana akana nako kabadde kikatunuza eno face nze ndabe soko twe mwana muwala lwakwa tutulya mwana muwala ono tugambya ddala Josted okuleka nga wali weeyambululula omwana ono waliyo omwagaza ki eno wajje tukusanze buzibu ki obuzibu obumutawaanya ennyo bwe bw'omwana eno gwe nnyina era nga taata we tatuwa bulungi taata we twasangaganako awo netwagalana ne tubeerawo ne tuzaala omwana naye yo taata we nomumumanyi nga Josted naye nze mumanyi nga Joshani ye Kigozi George William naye nze muyita George kuba lyerinnya lyaŋŋamba okisuuka kati wetagaana nenfuna olubuto nenzaala omwana we nafuna olubuto ne tubeerawokko nembeerawokko naye nga mbeerawo naye mbeera nenkalubirizaamu nga sikyasobola kubeerawo nga nsobola okwekolera ntambula ku mulimu nga bangobyeyo nentambula nengenda mu kyalo wababa wange andi lubuto lwa myezi 7 bwe nabeera nensumulukuka nenazaala kati mu kuzaala nga sirina yadde 10 nemukubya essimu nga nzadde nemugamba nzadde naŋŋamba obadde ogamba ki nemugamba nzadde naye beetaaga sente z'eddwaliro naŋŋamba sirina sente noonya wojja sente saa zino sirinawo yadde 10 oba weewole nja zisasula nenoonya sente nga era nange sirina wazijja kuwadde nali ku kitanda era mulamu wange bawaba wange yansasuliye sente z'eddwaliro zaali sente mmeka zaali 10,000 wazaalirawo
nazaalira mu kyalo nno Nakasongole gye nazaalira. Gye bakuzaala? Nze banzaala Luweero. Nakasongole? Nakasongole gye nazaalira. Sisita wange gye yafumbirwa. Nali nyaziwa sisita wange. Nenzaala ne bawaayo gye emitwalo 10 kuba ye yagamba taziina. Bawa sisita wange n'azisasula. Ne mbeerawo ne mukubya essimu nemugamba sente z'abandi bazaagala siziina. Sinafuna sente sikyakola nagenda eyo nava mu kibuga nagenda eyo wala ndi mu byalo nange sikyakola sifuna sente. Mbeera yonge nyiga. Kati mu kyalo yo baba nangamba ngenda kuwa sente ogende mu kibuga oyinza ofuna wojjaka ngende okole. Nafunye emitwalo 2 n'enkomawo mu kibuga. Era natuukira wano. Kubanga nali mbadde okukuba. Naye nga sirina we mbayita just kubeerawo bwezi. Mukwano gyange bandeetangawo. Nakomawo natuukira wano ne bannyamba. Tebangobangako bange. Nembeerawo. Nembeerawo. Nenga mukubira essimu ne mugamba era omwana yalwadde nga ngamba sirina sente. Era omwana alikuwa ati sirina sente. Ne mugamba wati nfuniranga sente n'obeeranga buliko tiwayo mutwalo. Mbeerewo okona omwana. Nga ngamba nja kufunira sinafuna sente emirimu sirina. Ye yali alabye ku mwana ono? Omwana ono tamulabangako naye ate ebifaananyi ku WhatsApp abifuna. Abifuna atyo? Olisinya WhatsApp? Abantu bannyamba kati tugeze oyo mukyala agolabyawo. Akuba ebifaananyi n'abiweezeewo. Kati basinziira ku mbeera gye nnimu. Wabba ate we bannyambira ddala muwala wawane. N'angamba leka tuweeze ekifaananyi kino ku WhatsApp. Tumugambe nti omwana yali wano eno. Nako omwana ebifaananyi ne babisindika. Naye kasita olwo obisindika buti ne bamugamba nti ono ye mwana wo. Ng'aggalawo esimu agibulookinga ennamba ng'agibulookinga taddamu kubeera ng'ayogera naye. Talina kyabaddamu muweereza. Nga olugira olwatuuka ng'ono amaze omusindika ekifaananyi nga mubulookinga. Wabona omulimu baaka toyagala nkole ntya. N'angamba nze sibiriimu era binzigyemu lowooza bintu birala nnyo. N'ebyokunteekamu mbere n'omwana siriimu. Ne mugamba ono omwana guwa muzaala. Mpozi ngamba nti nfune taata wamulala. N'agamba olina taata wamulala. Ne mugamba nti nkikubuuzizza. Nti ngenda kujjayo taata wamulala mumuwe mumusibeko ngende. N'angamba sirina mama wange. Sirina wa luganda wange yenna simulina. Jostede yalayira n'agamba talina yadde ekikaaki. Era baba nga waliyo baganda be bambi mbegayiridde bajje. Wate bagaba ne mwana wange sirina. Tokaaba mukwano. Jostede yakusanga okola mulimu ki? Jostede yansanga nga twali tusiba nviiri. Nga njiga ate nga wansiba n'okusi. Ng'ofuna akasenteko? Nfuna ng'ate awo wenjigira enviiri bansuza. Mukufuna olubuto ate yesawa emwandeseewo nefuna. Otugambye nti wali obeera naye nga bw'osenguka? Nga bulwadda ngamba naye ningenda kugenda mu kifo w'ekiti nga tugenda ffenna. Ng'obeera naye? Mwali mwami na mukyala? Saafumbira nti naye nga ngenda nembeerayo wiiki yange nenvaayo nenkomawo ku mulimu kuba ku mulimu wedde baali banfuga. Kati ye essaawa zino bw'omukubira essimu agamba ki ng'oyagala buyambi? Era mbuzaabuza ngamba ye waatangamba nti ye mulwadde ngamba talina sente wana bafunye ajja kumpeereza. Wagenda omwagalira yalina erinnya oba yali talina nnyo nga si w'amaanyi nga kati? Nali simumanyi nti nga taliwulikika nako. Nga teri amumanyi? Era n'omuntu eyangamba nti ye Jostede omuwala abeera yagenda bweribayiza waawani Patricia. Omuvubuka nasomako naye nga tamanyi ti muyimbi. Nangamba omuvubuka nasomako naye eno ku gangu gye baasomera. Nemugamba baasomera ku St. Emil's gangu. Nemugamba wasomako naye nti ye. Nengamba nembireko awo. Jukira abo nagendanga nabo nga tukirabinga nabo nga bo ye yali amumanyi oyo omuwala. Nangamba
basoma naye tuyangamba nti netubeerawo kati luvannyuma nnyo ndowooza n'olubuto lwange balinawo lwasooka lwaki nagambye wali eri mu kusooka nti nandibadde nnina omwana omukulu asinga owooza olubuto lwange lwasooka lwavaamu lwansonga nalina stress era nga lulwe kyenabadde nsinzirako okugamba nti singa nali wakuzaala mwana wange oli eyasooka omwana wange yandibadde mukulu nesinga owooli nga oli talina. kati essaawa zino okola otya okulabirira omwana ono nga wonsanze mu bbaafu y'engoye ezo keera ku makya omuntu nampita oba najjana eno ne baŋŋamba agaatoleza n'oba mu bbaafu z'engoye olina kwanusukanana n'engozoza waya ne waya z'engoye n'ogula amata n'ogula buli kimu engoye omwana azeetaaga talina. Edwin ngambye kwoli mugumya Ronald Machine nayo nongamba ati kwoli nane yamane yala kuwakanya story yo naye ate omwana ali nakyo nnyono ali nakyo ne tugende mpola nze nina kye neebuuzizza agambye mu bigambo bye nti yali tanasi yowe yasinkanira Josted nga tannamanyikwa nga tamumanyi nti Josted tubalemu katono mu bwangu Josted tomwemya ebbanga lya myaka emeka nga tumutegedde naye omwana wa myaka emeka oyo gwalina muno muto ali mu myezi nga mu mwaka nga gumu obulungi ennyo ekyokubiri agambye omwana yasooka yavaamu lwa stress si bwe kiri okuva Josted awo stress gyafuna netukana okujjamu olubuto olwo still noddamu n'ofuna olubuto olw'okumeka ate omwana muto kitegeeza oyo omwana ali myezi kitegeeza kya mwaka nga guwedde kino okubanga bonna muganda agamba beewoomera omwana muwala oyo agamba nti yali tafaanana bwatyo yali mulungi kisoboka yalina akabina yali agamba nti mu bawala wano e Kampala yali omu ku bawala toleeta bano baani naye okuba nti Josted yafuna toleeta bamama omukyala Dax Katero omu bw'ati yali bawala balungi gwe ba Florence Temuzunga anze toteeka mulimu tuba tulanga bayimbi Florence obe n'abalala bangi nze nali mukazi wanyirira eyegombesa nalina figa nali nnyirira bulungi ng'era siri bwe nti nga wonda akuba muyinza okugamba muntu atunula bw'ati Josted yamunoonyaako ki nze nali mukazi anyirira nga ndi mukazi nno ddala nali muwala omulungi naye olw'okuba nti embeera gye mpitamu ey'okwoza engoye nkola guno nkola guli njiya mbeerewo nze n'omwana wange siina buyambi siina nkwasizaako nze maama nze tali Josted ye tabirinako eby'omwana batusugamu eno enju era mwe tusula nakati naye abatusuga nabo ennyumba yiyo baagimenya era tetulina wakulaga twebaka mu nsiri enkuba weetonnyange ebadde etonnya ennaku zino netukuba netugwerako neerabira omugagga Buula tulinawo ambasada wano agambye agenda kutwalayo Bugingo abeere nga atambula ku ssente so kukisinga onjogeza ekigambo ekino kino sente nezitajja ku ssente ntabuka Comedy Fiesta weekend tugenda bane Bugingo agenda kujja performing ne bakomedi n'abalala bangi ku Lwokusatu mubeere nga mutwegattako wadde ogamba omukyala ayagala tumukolere ekyo tumusabira Josted obuyambi Josted w'omwana w'abandi gwe wasanganyirira nga alina figa obuyambi buli manga wakwala emotoka n'ogiwa Josted agikuwe Josted bannanga ate ebintu bino tubitereze bulungi mwe mbate omuswako abakazi bamwe abala basobola Josted wa mukazi wa motoka bannanga ate obusajja obwabulama kulima yewe